ntwala omukisa guno okwebaza Allah tabaraka wa taala oyo atusobozesezza okukuŋŋaana wano olwaleero ng'ensonga enkulu ennene etukuŋŋaanyizza yeemu ku nsonga zasinga ennyo oba zaayagala ennyo tubeere nga tutambula nazo, y'ensonga ey'okuyunga Oluganda. Neebaza Allah olw'ekyo okuba nti atukuŋŋaanyizza ku lw'ensonga eyo. Mwenna ndi musanyufu gye muli. Buli gwe ntunuulira wano mpulira nga ndi musanyufu gy'ali. Ebinfudde okubeera omusanyufu lwe lukuŋŋaana luno olw'ekekwa olutatera kulabika mu families ezisinga obungi. Njala kwongera kubasanyukirako, tusanyukire wamu okubeera nga tusobola okukuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanya olwaleero. Si ky'abaluganda bonna, kubanga ffe tuli mu field eno ey'obwa Seeka, byonna tubimanyi tubiraba. Waliyo abooluganda nga okuwulira obuwulizi ku linnya lya munne nga balyogeddeko awanda eddusu naga nti buddala tombuulire olumbe lw'ekirago. Waliwo abooluganda nga oli tasobola kukubira munne essimu oba nga tasobola gimukubira n'agikwata. N'olwekyo bwe tuba nga tukuŋŋaanye ate mu bungi bwe tuti ku lw'okuyunga Oluganda, ku lw'okubeera abamu obumu nga abooluganda, ekigambo ekyo kinene nnyo. Ffenna nga bwe tuli wano tulina okukyenyumirizaamu, kubanga tekiri buli wamu bannange mbabuulira. Ekyokubiri, nzizaako okweyanza nange okumpita. Mwangamba mu message nga mumpise, mwampita ng'omugenyi omukulu ku lukuŋŋaano olw'ekitiibwa bwe ruti. Ekyokubiri ne mumpita ng'omusomesa w'olunaku. Ebintu ebyo byombi byannyumidde nnyo, kuba mmanyi mwamala kutuula mu lukiiko, mwenna nga bwe mbalawo, mwenna muli bantu ba Bamaseeka, naye ne mugamba nti bitono waffe ow'enkima ono, era neeyanzizza nnyo, neeyanzeege. Era nsaba Allah ayongere okutukuumira awamu, nga atugatta ku lw'eddiini, ng'ate atugatta ku lw'Oluganda luno olw'omuziro guno ogw'enkima. Nyumiddwa nno mmwe, simanyi na bwe nnyinza batendera okuva we natuuse wano. Buli lwe bayita erinnya bwe nti nga ndeekanga ndaba ng'ate oba ali banzaala Bugerere, ne ndabamu ng'ate ali e Bugerere, kuba agasinga obungi gonna buli lwe bayita wano bayise wano Bassali. Nga buli baga nti Ssali nenga aba babadde bayitanze, ngenda okulaba nga asi tebayitanze. Mpulidde Batamale, sinawulirako ku Kiggundu. Kiggundu wali waliwo ku Kiggundu wano, naye nga mpulidde Batamale, Bassali, ne ngamba otyo, Basentongo, nenga babano bakanso we bali, ne ngamba otyo. Era olw'ekyo ndi musanyufu, nsaba Allah ayongere okutugatta n'okutuwa omutima guno ogw'okwagala okuyunga Oluganda. Bassebo ne bannyabo, okuyunga Oluganda emu ku nsonga enkulu Allah ze yatulaamira okukola. Kyokka nga ebirungi ebizivaamu okusookera ddala bidda gye tuli ffe, bidda gy'olinga omuntu, ate ne bidda gye tulinga ekika, n'oluvannyuma ne twongera okugaziwa. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera mu hadithi ng'ayagala okutulaga obukulu bw'okuyunga Oluganda, yabuteekamu ensonga 3 enkulu tewali atazeetaaga mu bulamu bwe. Yagamba nti man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yusa'alahu fi atharihi faliyasir rahima. Oyo yenna awulira nga yali agadde nga yali etaaze, kuba mu njogera ya hadisi endala ega nti oyo awulira nga kimusanyusa
okubeera nga Allah ayongera ku buwangaazi bwe yamuteekerateekera, amwongere ne ku byenfuna nabyo byeyongere. Yettanira ennyo okuyunga Oluganda. Tewali atayagala buwangaazi. Kyekitumizisa eddagala nga tulwadde, kyekitugaana okulya ebimu bye twandibadde tulya. Noweegendereza nnyo nga musawo yangaana soda era ne bakakunywera nga bakakunywera mu mutima owuli akakuwoomera naye kandi kuwoomedde. N'oluusi bakasumula ne kakuwunyira bulungi naye noga nti omusawo yakaŋŋaana, okyayagala buki? Buwangaazi. Naye Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti oyo yenna ayagala okubeera nga bweyongerako faliyasir rahimahu, yettanire nnyo okuyunga Oluganda. Ngenda bawa amakubo era kwe kusoma kwange kwe nateeseteese agatuyambako ku kuyunga Oluganda. Naye eno hadithi ngireese kutandika. Okuyunga Oluganda kugaggawaza. Omuntu yenna ayagala ebyenfuna byeyongereko yettanire nnyo, ajjumbire nnyo embeera zonna nga bwe tugenda okubalaga ezitambulira mu kuyunga Oluganda. Olwaleero tugenda kulaba amakubo kubanga bwe twogera okuyunga Oluganda tuga nti okuyunga Oluganda kyeki? Imaamu abadde wano n'aga nti Oluganda bayunga lukutuse. Togamba nti muganda wo oyo gwokolagana ennyo naye mu bizinensi oba mu mbeera zonna eza bulijja kukubira kasimu nti kati awo ebiyo biwedde, naye oli gwe mutakwatagana naye olwo ye ne bw'omuleka n'agenda bibye n'abeera ku lulwe kuba ye temukwatagana. Mu fikihi ekigambo bwe baali boogera ku mbeera eno ey'okuyunga Oluganda bakozesa swilatur rahim. Swila kitegeeza kuyunga wakati w'ekintu n'ekintu. Kati kitegeeza nti tosobola kuyunga kintu nga kikyali wamu. Oyunga ekintu nga kimaze ekimu kiri eno n'ekirala kiri eno, n'okola ki? N'obiyunga ne bibeera awamu. Kati kyekigambo ekyakozesebwa nga batujjumbiza, eddiini etujjumbiza, Allah atujjumbiza, atulagira. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nga atusomesa okuyunga Oluganda yagamba nti swilatur rahimi, kuyunga eŋŋanda. Kitegeeza buli lwolabanga waliwo embeera ekutula oba ekutuka, Oluganda lukutuka, sala amagezi okulaba nga kukola ki? Oyunga wakati awo. So si kuono muganda gwe muli ku kaserengeto mukolagana bulungi noga nti alhamdulillah nze Oluganda ndugoberera, naye nga wali abalala abakukutukako olw'embeera endala booga nti wabaleka babeere byabwe. Abo bennyini b'olina okuyunga obagatte kwono gw'okolagana naye obulungi. Makubo ki agatuyamba okuyunga Oluganda? Ekisookera ddala ekkubo erisooka kwe kuyunga Oluganda ku lwa Allah. Kubanga abantu abasinga obungi balowooza nti balina okuyunga Oluganda ku lw'emigaso gye bafuna mu bantu abo ab'Oluganda. Kubanga Imran Ssali yenze muganda wange oba wa luganda lwange naye ampaayo akantu, ampaayo akantu, oba tulina engeri gye tukolaganamu. Kakati abamu balowooza nti eyo enkolagana wakati w'Oluganda, wakati wa muganda wo ne muganda wo oba ow'Oluganda lwo eyina kubeerawo lwa ekyo ky'ofunamu oba olw'emigaso gy'ofunamu ekyo. Naye ekyamazima neewaba tewali migaso gy'ogenda kufuna, okuyunga Oluganda okusingira ddala kwe kuyunga Oluganda lillah, ku lwa Allah. Nga kituufu omuntu gwogezaako okusika mubeere wamu, gwogezaako okusika omusembeze mu kika, nga talina kyagenda kwongerako. Era nga bw'omuleka tofiirwa. Naye ku lwa Allah noga nti ono muganda wange, mwana wa ssenga, ono mwana wa jjajja, ffenna ffe bamu, Allah atugamba tubeere wamu n'omusika lillahi tabaraka wa taala, ku lwa Mungu. Kuyunga ne bwe nandikomyeko eyo point, okusingira ddala obunene. Tekuyina mukabiru, toyina kyofunamu.
naye omanyi nti Allah kyayagala, Allah yakiragira. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yakisomesa. Kanyunge Oluganda ku lw'okufuna empeera, kanyunge Oluganda ku lwa Allah okunsiima. Ekyo kwe kuyunga okusingira ddala, okubeera okwa waggulu. Allah yakwogerako mu suratu Nisa aya ezisookera ddala n'aga nti wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham. Mutye Allah oyo bwe muba musabye nga musaba naye nga nti Allah mpa nsaba Allah mpe kino, nga oba olina kyosaba owesembesa Allah. Wal arham, era oyo Allah balagira okubeera nga muyunga Oluganda. Point number 1 mu makubo agatuyamba okuyunga Oluganda, kuyunga Luganda ku lwa Allah, wadde toyina kirala kyogenda kufuna. Mbasaba muginyweze kubanga yesingira ddala. Oluvannyuma osobola okugoberezaako ebirala, naye ng'ekkubo erisinga nti Allah yalagira n'ogonda mukolo nga guno n'ojja nga weerekereza byonna n'ogaa naye Allah atugamba kuyunga Luganda, wadde na kino kibadde kikulu. Kaŋŋende ku lwa Allah, kaŋŋende ku lw'Oluganda, kwe kuyunga okusingira ddala okubeera okwa waggulu. Waliwo omusajja omu yali atambula ng'agenze kunoonya muganda we mu kitundu ekimu amulambuleko, ng'amulowoozezzaako ku lw'eddiini, ku lw'okwagala Oluganda lubeere wamu. Kati bw'atuuka awantu n'abula, n'atandika okunoonya, n'anoonya, ne wabeerawo omulala eyajja n'amusanga n'amugamba nti waaye ng'olabika olina ky'onoonya, onoonya ki? N'aga nti uridu akhan li fi hadhihi alqarya, waliwo muganda wange ku kyalo kuno gwe nnoonya naye simulaba. Ono n'amubuuza nti hal laka alayhi min ni'matin turabbiha, olinako omuleeteddeyo, olina ng'omunoonya olinako kozze nako k'omuleetedde? N'aga nti siinako emuleetedde, gayira annahu ahbabtuhu fillah, wabula muli mu mutima mpulidde nga mwagadde, mulowoozezzaako ku lwa Allah, kubanga Allah atugamba okuyunga Oluganda. Yensonga lwaki munoonya wadde nga siinako emuleetedde. Tuyigamu nga tukyali awo nti tolinda kufuna kwonootwalira muganda we kaba tekaliiwo. Awo tuyigamu ebintu bingi awo okkaawo nti okulambula ku baganda baffe kikulu, ate ne bw'oba tolina kyogenda kumutwalira kasita oba ng'olina enniya gy'okulembeza egamba nti ŋŋenda ku lwa Allah. Kaakati bw'amala okwogera ebyo, kwe kumugamba nti oli eyali amulagirira n'amugamba nze nno ndi malayika wa Allah, naye nkutuusaako amawulire nti ne Allah tabaraka wa taala akwagadde, akusiimye olw'ekikolwa ekyo kye wakoze ekyokulowooza ku muganda wo ku lwa Allah, n'ogenda n'okumunoonya wadde nga tolina ky'omutwalidde. Allah akusiimye, ge mawulire genkuwa, era nzize wano okukulaba, okulaba nga nkulagirira, naye ate nkuwe n'amawulire nti Allah akwagadde, akusiimye. Allah akusiima, Allah akwagala, singa oba okoze embeera yonna ey'okuyunga Oluganda ng'ogikoze ku lulwe wadde nga tolina ky'ogenda kufuna. Point number 2, ekkubo eryokubiri mu makubo agatuyamba okuyunga Oluganda, Obusiraamu bwagasomesa nnyo, albashashatu walliinu wattawaddudu lil ikhwani. Katusooke kukasookerako. Albashasha, okuteekako akamwenyumwenyu. Bannange mubeere n'akamwenyumwenyu eri baganda bammwe. Era wano kanso ataddeko akamwenyumwenyu eri ono amuliraanye, buli alina gw'alinaanye teekako akamwenyumwenyu omubuuzeeko. Wallahi empeera z'ofunye gwe tomanyi na kumanya. Teekako akamwenyumwenyu obuuze kwoyo akuliraanye. Ayinza okuba nga yawasibwa bankima, era mubuuzeeko. Ayinza okuba nga wankima ddala, era mubuuzeeko. Akamwenyumwenyu ako okalabanga akatini ako. Ayinza okuba nga wanvuma naye ng'alina ekimuyunga ku nkima, era mubuuzeeko.
akamwenyumwenyu ako kemulaba mu bika ebimu oluusi tulemererwa okuyunga Oluganda olw'abantu abatateekako kamwenyumwenyu. Kati temulaba wano nti tubadde ku mukolo naye mulimu abantu abazibu b'okuyunga. Ajja temumuwaliriza kujja, najja n'atuuka n'atuula ku lubalaza ngaawo n'ateekako feesi ebanja nga buli amutunulako bw'ati. Bantu gye bali asibira ddala. Era oli aba asinzira okujja okumutoolera salaamu aga nti waayi budala leero taatembeke ng'ayitawo. Ogenda okulaba nga bakwogerako eri ebbali, olaba woletedde okugeya banna okukugeya nga batandika kugamba waayi budala mwamukoze eki? Tiwayi feesi yenna agisibye oba Madiina. Madiina olwaleero simanyi, njagadde omubuuzaako awo naye mbadde nzija bwe nti ngeza okulaba nga taasoboke naye ngamba oba kiki ekimuliko. Kati embeera eyo eremesa banno okukuyunga. Ate abantu abo mu bika tubalina, naye kikyamu okubeera nga gwe embeerayo okubeera ttaafu buli kaseera ng'omuntu akukaluubirirwa, omuntu amala kukubaza nti oba kati ndowooza kati eyo embeera mbi. So nga ate bw'oteekako akamwenyumwenyu nga bwe tukataddeko luli, ofuna empeera kyekisooka olw'akamwenyumwenyu ako. Feesi eyo ennyangu gy'olaze munno naye n'akwanguyira okujja okuwa ku salaamu n'okusaagamu. Feesi eyo ogifunamu empeera. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti la tahkiranna min alma'rufi shay'an, temunyoomanga akantu akalungi konna ne bwe kaba katono katya temukanyoomanga. N'agamba nti walau antalka akhaka biwajihin taliqi, ne bwe kuba kusisinkana muganda wo n'ekyenyi eky'essanyu. Tonyoomanga akalungi konna akakolebwa mu ddiini nga kalungi kakubeere kusisinkana muganda wo n'ekyenyi eky'essanyu. Abange muteekengako akamwenyumwenyu, tobeera muzibu na kyenyi kyo. Banno ojja bakaluubiriza bakaluubirirwa okuyunga Oluganda ku ludda olwo. Albashashatu waliinu, liinu bwe bukwata mpola. Waliwo abantu abazito mu bika nga batukaluubiriza obbayunga obanga bakaluubiriza abalala okuyunga Oluganda olw'okubakwasa amaanyi agayitiridde. Kati katugeze nga tulinga wano ne wabaawo gwe muteekako amaanyi nga gwe lwaki toziika. Musajja wano mukulu alina n'abaana be oba mukyala mukulu. Waliwo ebika ebimu nga n'okugalamiza bagalamiza ne bakubira ddala omusajja omukulu embooko mbu takoze eki, taziika. Kibi naye amaanyi ago ge mumutaddeko ate tegamujjaayo. Agakasane after all n'embooko baazinkuba kakati ate nkyanoonya ki? Oba ebikolwa ebirala, waliwo ebikolwa ebirala mu bika bye tuteeka ku bannaffe oluusi nga twagala tubazze naye ne tubongerayo bwongezi olw'amaanyi amangi ge tuba tubakozesezzaako. N'olwekyo liinu obukwata mpola nga tulina embeera gye twagala okuteeka mu kika. Ti ab'enkima twagala tukole bwe tuti, tunoonye amakubo amagonvu agasobola okuteekawo embeera eyo okusinga amakubo ag'obusungu oba ag'obukambwe oba ag'amaanyi. Ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu, bw'ati bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti obukwata mpola tebusobola kubeera mu kintu okujjako nga bukifuula kirungi, ate tebusobola kubula mu kintu illa shanahu, okujjako nga bukibijjisa. N'olwekyo mu makubo agatuyamba okuyunga Oluganda kwe kubeera abakwata mpola ku buli programu gye twagala ebeere mu kika. Mwenjagala bategeeza mwe temumanyi kye mukoze wano abateesiteesi nammwe mwenna abazze. Masigidi eno okubeera ng'ejjudde nga mwenna muli related. Si ky'abantu bonna, si ky'abika byonna. N'ekitegeeza waliwo era amakubo ge mukozesa okulaba nti musobola okuleeta abantu bano. Ate era amakubo ago mugongere gabeeremu obukwata mpola wattawaddudu, gabeeremu n'omukwano. Omukwano kweganga olaba ddala nti bwe muba mukuŋŋaanye nga wano buli gw'otunuulira mutunuulire ng'omwagala, mutunuulire ng'oli musanyufu, mutunuulire ng'olaba kukwatako. Laavu eyo ejja kubakuuma nga muli wamu ate nga muli b'amaanyi nga Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bwe yatulaga ti ddala okuyunga Oluganda
kulina emigaso egy'enjawulo. Ekirala, point number 3, badhulu nasiha, mulimu ku kkuba erituyamba okuyunga Oluganda kwe kwettanira okubuulirira oba okwebuuliragana. Kituufu mu bika mubeeramu abantu nga basinga ku bannaabwe, oluusi mu ntegeera, oluusi mu byenfuna, oluusi mu ki. Mu kuyunga Oluganda mu byemu ku bituyamba kwe kwebuuliragana. N'olaba mwana wa mwannyoko nga atandise okukozesa ebiragalalagala, agenda atambula ayogera bitatukwatagana, ng'olina n'ekiseera w'omusanga n'omubuuza nti eggulu liririddawa n'asonga wansi. Mwana wa mwannyoko atandise okubeera bw'atyo, naye ngoga nti eba n'amanya kase abange basoma egindi. Omwana oyo oluusi ali mu myaka gya kivubuka emizibu, naye gw'omanyi bwe wagiyitamu, muyite. Ayinza okukola n'amawaggali, sala amagezi, oba mumuyita babiri oba basatu, mu mutuuzo ogusooka, mu mutuuzo ogwokubiri. Abantu mu kika batayagala kukola, baganda baffe, bannyinaffe tebaagala kukola, ate sente bazaagala, ate ddala balina okugenda mu maaso, ate bwe batakola ekika kifeeba. Mubatuuze, mubawa amagezi g'okukola. Alina kyokola, muwa amagezi omusikire ku mulimu gwo. Nasiha, kubuuliragana, kwewabulagana. Ekika ekitalimu kwewabula kigenda nnyo ne kifa lumu, kubanga buli omu alaba munne ng'ali mu nsobi n'amuleka n'abeera mu nsobi. Oli alaba munne we yandiyitiddewo nga ddala yandiyiseewo n'akola oba bizinensi eyo, naye n'afuna omugaso oba n'ayitawo n'agaggawala, amuleka y'anaamanya. So nga tunaayunga Oluganda, ekigambo ky'okwebuulirira obudde tusigazza butono, tukitwale nga kikulu kubanga kinene nnyo, mpagi nnene nnyo mu ddiini. Nabbi yatukugamba sallallahu alaihi wasallam nti addiinu nasiha, eddiini eno kubuuliragana oba kwebuuliragana, kuwabulagana. N'olwekyo Oluganda lukulu nnyo okubeera nga tuwabula abo be tulabe nga bawaba baleme kugendera ddala. Ataawunu fiima baina al-aqriba. Pointi endala mu ebyo ebituyamba okuyunga Oluganda kwe kuyambagana wakati w'abooluganda. Kuyambagana, Allah yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane ku bulungi ne ku kutya Katonda. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, so temuyambagana ku kukolagana obulabe ne ku kwonoona oba mu kwonoona. Kati mu booluganda ebika ebimu bayambagana nnyo ku kuteekawo obulabe wakati w'abalala. Era bwe tuba tuyina gye tuli eyo, oba oli akuba n'akasimu oba n'okutambula n'atambula, agenda akola olugambo ku madiina. Wategedde bwe twabadde mu kumanyagana tewabaddeyo. Senga wategedde buddala bye yakwogeddeko ggwe, tewalizeeyo na kumuwa salaamu. Asiga bulabe. Oli najjula oluusi ng'ayongeddemu n'ebitali bituufu. Kati ekisinga obulungi nga tunaayunga Oluganda kwe kuyambagana ku birungi ne ku kutya Katonda. Munno ng'olaba tasaala mu kika oba tajjumbira ddiini, muyambe gwe wennyini oba omuyamba. Oba olaba nga byakola tebivaayo, muyambe oba kumusika mukono oba kumwongera ka kapito oba kumuwabula nkola ya mirimu. Naye okuyambagana mu kika pointi nkulu nnyo etuyamba okunywera mu kika n'okuyunga Oluganda. Pointi endala, tawadhu al-aqarib fima bainahum wa adam at-takabbur alayhi wa adam at-takabbur aw al-khawf alayhi aw al-fakhr alayhim. Era kugamu ku makubo agatuyamba okuyunga Oluganda kwe kwekkakkanya, kwetowaza, tawadhu. Mulimu abantu mu butonde nga ye buli kaseera ayagala abeere waggulu.
ojja kulema okuyunga Oluganda ne banno nabo bajja kulema okuyunga. Abantu abo mu bika gye bali ne bwe bamutudde lukiiko bw'aleeta ekirowoozo ayagala kibeere kiragiro. Era bwe wabaawo omulala agezaako okuleeta ekirowoozo ekikontana n'ekike nga yeekyankalanya ne mitingi yammwe ngivuddemu ebintu byammwe mubyekolere yenna abeeremuko ne kasente. Kati oluusi abantu abo gye bali naye baba bakaluubiriza abalala okubayunga ate nabo bennyini bakaluubirirwa okuyunga. So amagezi ge tuwa kubeera mwetoowaze ebbanga lyonna kasita omanya nti enkolagana ye eri wakati wo na baluganda lwo na bakikaakyo, beera mwetoowaze wekkakkanyeeko ne bw'oba gwe okulira ekyalo kwe bali, ne bw'oba gwe obasinza ssente, ne bw'oba oli kwegamba ku ddaala ki, ekika kisigala kika. Bw'obeera mu booluganda lwo wekkakkanye. Okwekakkanya okutaliga nti weemalamu kitiibwa, wabula abantu bano okubanguyira. Tulina ab'ekika be tulaba nga banene awalala naye ng'atuuka n'ayasa n'enku. Ngeza bugeza oyinza okukola ekirala ekitali eki naye nga kwegamba naye nga yandibadde ayasa enku. Abamu ayasa alinga ageegenya naye alina embeera gy'ateekawo eri abalala. Kati okwekakkanya okwo oba okwetoowaza okwo ate Allah akusitula. Kubanga nabbi yagamba nti wama tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu. Omuntu yenna tasobola kwekkakkanya oba kwetoowaza ng'akikola ku lwa Allah okuggyako Allah ate amusitula eddaala. Ng'onooyunga Oluganda wekkakkanya eri abooluganda. Kigaziwa okusingako bwe mulaba nkyogera. Weewale nnyo okwekuluntaza okwekuza okulaga nti oli wa kitalo gye bali wadde ng'oli wa kitalo ate gwe buli lw'otabalaga ate bo bajja kukusitula bakusinze gwe wobadde osuubira nti wandikomye. So eyo mpisa nkulu era kkubo ddene okubeera nga tunaayunga Oluganda okubeera abeetoowaze. Husnul khuluq, empisa kigaziwa naye ekika nga tolina mpisa abantu bagenda kukaluubirirwa okuyunga. Naawe wennyini era ojja kukaluubirirwa okubayunga nga tolina mpisa kuba buli by'onooleetanga bajja binyoomanga. Gezaako okubeera ng'obeera n'empisa eri banno kubanga omuntu alina empisa yasinga obukkiriza mu bakkiriza, yasinga okubeera omuntu omulungi eri abantu bonna nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallama nti waliwo hadisi nyingi ezoogera ku ekyo. Walega nti akmalul mu'minina imanan ahsanihim khuluqan. Omukkiriza asinga mu bakkiriza obukkiriza yoyo abasinga okubeera n'empisa ennungi. Beera n'empisa ennungi. Mukolo oguguno gwa kumanyagana otuuse leeti wagumanya naye otuuse leeti ate olutuuka oyagala kujjula by'osanze bafumbye baga nti Fatuma lindako oba budaala baani lindako tujja kugabula lumu sete mumbulira nze njali nnuma n'ogenda n'obikkula by'otafumbye by'osanze baategese tomanyi oli yategese atya. Empisa ezo abantu abo mu bika tubalina. Tewabaddewo tomanyi we bategese balina puroguramu otuukira mu kiyungu kubikkula mukyere nakusenako gugwo ng'otandika kulya toyagala bagambako. Ogenda kukaluubirirwa mu kika ate okaluubirize n'abalala. Empisa mu kigazi okusingako awo abasinga okuba omulungi abasinga okuba n'empisa ennungi. Salamatu swadiri. Pointi endala nga tunaabeera mulimu ku makubo agatuyamba okuyunga Oluganda okubeera abanjulukufu mu kifuba. Salamatu swadiri, kubeera n'ekifuba ekiramu. Waliwo abooluganda abazibu ng'ekifuba kye buli kaseera akisiba. Si mwanjulukufu, taba mu mativu, n'awali obumativu ye taba mu mativu. Empisa eyo mbi. Omuntu yenna anaayunga Oluganda oyanjuluza ekifuba kyo. Obeera free mu mutima. Naye omuntu nga tali free nga ekifuba akisibye ne bwe munyumya obunyumya we emboozi agamba babadde bali kunze.
ng'akuba emimiro. Kifuba kifunda. Nze obwedda mbalabaawo nga boogera gundi towulidde ng'ayogera bw'ati abadde agambira ddala nzi ekifuba yakisiba kiryawo buli akajja kamukosa. Obeera mubi nnyo mu kika nga ekifuba kyo kifunda bwe kityo. Omuntu yenna anayunga Oluganda n'okwanguyira banne beera mwanjulukufu, mutima gute eri banno, nga buli gwolaba olaba wuwo, nga buli kyakugamba okitwala nga bw'akikugambye, kyotategedde omubuuza n'akunnyonnyola tiwaye pointi eyo nga sigitegedde. Omutima ekifuba kibeere kyanjulukufu bwe tuba tunayunga Oluganda. Ihsaanu dhanni bil aqaribi, nga tunayunga Oluganda tugezeeko okulongoosa endowoolereza zaffe ze tulowolereza bannaffe. Pointi mugiwulira, ng'onooyunga Oluganda endowoolereza zo z'olowoolereza abalala zibeere nnungi, era tulowoolereze bannaffe ab'Oluganda lwaffe bulungi. Katugeze twafiiriddwa, Madiina taziise, nga tonnaba kulowooza nti taziika, oyo Madiina bw'ati era ye taziika, nga tonnaba kukonkuludinga, sooka olowooze nti bayinza okuba tebaamubikidde, kubanga naawe tewamubikidde. Kaakati ani gw'omanyi yamubikidde? Budaala ani yamubikidde? Taziise. Kati tomanyi. Kati obusiraamu bukugamba sooka omulowooleze bulungi. Naye ab'Oluganda abamu banguwa okulowoolereza bannaabwe endowoolereza embi, era ne kibaviirako n'obbakyawa. Katugeze mwina gye mulaga. Imran Ssali agenda obbatwalako n'abagamba mukuŋŋaanire ku supermarket egindi, ne mutuukawo mu budde. Abagambi mutuukewo ssaawa 5, mugenda okulaba ssaawa 5 kitundu, mumukubidde n'essimu takwata. 5 kitundu ate yabagambye 5, omwangu ng'atandika. We Budaala mumanye oyo, manye engeri gye yafuna ku busente. Mulekeraawo okuyita sente z'Abaganda bamuwa obusente. Sente tezikoleka. Engeri gye yafuna ku busente, kakati yatandika okweraga. Kakati laba bw'atutadde wano nga muyomba nga mwogera n'ebyenkya nga mubyogera leero. Mpozi mwogera bwe mutyo, Budaala agenza okukwata ku mmotoka kugamba nti ng'omupiira gwatudde. Kati musajja wattu ali kaweefube, essimu yagyerabidde mu mmotoka, adduse n'omupiira bagende bagupikemu, asobole okubasanga, ogikubye tagikutte, naye gw'ogambye nti yeeraga kubanga yafuna obusente. Ihsaanu dhanni, ab'Oluganda nga tunaabayunga tulekeraawo, kubanga ekyo kikosezza nnyo eŋŋanda, okulowoolereza abantu amangu obubi. Endowooza yebeere ennungi eri munno okutuusa ng'okakasizza kiki ekyamukeereyezza. Wadamu tajassus, n'obutaketterera, okulongoosa endowoolerezayo eri Baganda, n'okwewala okuketterera nakyo kikutula eŋŋanda. Okuketterera tajassusu. Gundi yaguze gundi, nawulidde nti yaguze poloti nga teyatugambye ab'ekika nga nkwegamba oketterera onoonyereza. Alowooza bw'anaatugamba ne tukola ki? Ne tugimuggyako n'oyogera ebigambo, naye nga bw'aba tannakugamba takugambye. Buli agula emmotoka alina kutegeeza kika kyonna, oluusi mujja giraba, naye n'onoonyereza. Kwegamba gwe ng'omulimu gwo mu kika kuketterera, ojja kukaluubiriza abantu okuyunga. Al-afu anizzallati wa kadhimul ghayz. Nga tunayunga Oluganda twettanire nnyo, tujjumbire nnyo okusonyiwa. Okusonyiwa, tewali atasobya bannange, ne Allah tumusobya, naye pointi y'okusonyiwa mu kika nga tunayunga Oluganda tujettanire nnyo.
omuntu bw'asonyiwa tekitegeeza bunafu, tekitegeeza bunafu wadde ku ndaba y'abantu bano aba bulijjo oli bw'asonyiwa balabanga apondoose nga bagamba yali yeepanka Madiina azanyirwako yali yeepanka katapondoose. Bannange okusonyiwa tekuba kupondooka mu ddiini, okusonyiwa geemaanyi. Okusooka kuliko empeera nnene eri Allah nga yagimanyi, yaga nti faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Omuntu bw'asonyiwa n'alongoosa n'embeera eno ebaddewo wakati nga babadde bakyanyiigaganye n'agirongoosa n'eggwawo, fa ajruhu ala Allah, empeera ye nnene eriwa Allah. Empeera ki esinga okubeera nga Allah yagirina? Omuntu asonyiwa ye mugezi. Omugezi, omuntu okusonyiwa nga wamusobya n'asonyiwa aba alina entegeera ennene okusinga kuliyo. N'entegeera ye eba y'abantu ba waggulu nnyo mu bantu ab'amagezi, kubanga si kye kintu ekyangu gwe baasobyanga ate gw'osonyiwa, naye bw'osonyiwa kwegamba kiraga okutegeera so ku maaso g'abantu kiraga nga gwe munafu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku nsonga eyo, naddala okunyiigiragana okusonyiwa tukujjumbire mu kika, tujjumbire okusonyiwa point mugigaziye. Ekyokubiri, twewale nnyo okwesalako. Enkola eyo eri mu bika ebirala okwesalaganako, buli omu okusala ku munne. Abantu banguyira nnyo omuzoogo era gutukoze bubi mu bika. Oli olukunyiiza ng'omukutulako kumala myaka 2 toyagala kumanya bimufaako. Abantu bwe batyo bakola. Ekyo nno si kirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya nti okunyiiga kusobola okubeerawo, n'alamula nti at least bw'obanga tosobola kusumulula busungu bubeere bwa nnaku 3. Onyiiza olwaleero n'ogezaako okulwanyisa ne bigaana n'enkya, olwokusatu lwana olabe ng'osumulula ekifuba obusungu bukomaawo. Kubanga bw'atyo bwe yasomesa omubaka n'agamba nti la yahillu li muslimin an yahjura akhaahu fawqa 3. Tekisaana ku musiraamu kusenguka muganda we mu busiraamu oba muganda we mu kika, tekisaana kumusenguka n'abanga yaltakiyani nga bwe basisinkana fayo uridhu hadha ono ayita wano wayo uridhu hadha nga nono ayita eno. Ekyo tekisaana kusukka nnaku 3. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam bwe yali amaliriza hadisi yaga nti wa khairuhuma, omulungi kwabo, wa khairuhuma, omugezi kwabo abali mu mbeera efaanana bwetyo, alladhi yabda'u bisalaami, yoyo asooka okuteekawo embeera ey'emirembe. Naga nti nga bwe tuzza olwaleero eno bayita mu kitimba, nga bwe tuzza olwaleero mu kitimba Madiina byange biwedde naawe, alhamdulillah. Ate abayomba tebaddingana, tuli ba Luganda, bigwere wano. Naye ebyeggwano nga gundi namusalako, wallahi ne bwenfa nga tajjanga ku ntaana yange muwera, abantu gye bali abawera. Kati ku ntaana yo ng'omaze n'okufa aba agyetaagako ki? Era bw'abazze nga azze kusabira kyekyoka ky'oba omwetaagako ggwe, naye n'otuuka n'oga nti muganda wo, mwana wa ssengawo, mwana wa kojjaawo, noga nti ajjanga ne ku ntaana yange akole ebibye nange nkole byange, n'okugulu n'owanika. Naye bannange, alhajiru kigambo kikyamu, annahyu ani tahasudu wattabagudhu, mwewale nga munaayunga Oluganda, kyaziyizibwa okubeera nga tukolagana ensaalwa. Muganda wo ng'afunye mu kika, ng'alina kyafunye, ng'alina ekirungi kyatuuseeko, tumuwuubire katambaala, kubanga tumanya nti lwe tunaatuula miitingi nga tunoonya kapiraawo kendidde wano ak'abenkima kabadde keeko kaweweevu ddala, ate nga n'ebifimu ebiri ewedda mpulira ne ngamba wamma bano bategeera omubala gw'okusenya enku. So kale nno munnammwe mu kika ng'ayiseemu tumuwagire okusinga okumukwatira ensaalwa. Obusiraamu nakyo tebukikkiriza, ate kigaana n'okuyunga Oluganda. Al-islaahu bayina al-akriba, okulongoosa wakati w'abooluganda nayo pointi nkulu.
mulaba nga ddala waliwo ekitatambula bulungi mu kifo ky'okwongeramu cumbi okwongeramu omunnyo bongere beepike noonya engeri gy'olongoosa wassuluhu khair okulongoosa kyekisinga okubeera ekirungi gwe mwofuna empeera ate n'ekika mwe kifuna empeera naye abalala bongeramu kasukaali ne lwongera ne lukoya n'obijja eno n'obitwala eri ne biva eno ne bidda eno kasukaali ne kalungibwa ne kabeera kaka. N'ekyenjagala okuddirira ekisembayo tahrimul manni kwe gakyaziizibwa okweraga oba manni okwemanya mu kika nga tunaayunga Oluganda twetaaga ne tukikendeeza ogamba eyo ne bwe siigendeyo era after all era baagala ssente nja kubaweereza 5 gaabwe naye n'ekigambo kyo bakyagala n'ekirowoozo kyo n'okukulabako era oli wakika ate bateesa kukufumbira okwamwa nnyoko naye oga nti era banjagalako muceere nja kugubawa. Okwemanya okwo n'okwekuza bwe tuba tunaayunga Oluganda twetaaga okubijjirawo ddala so si kubikendeeza wabula okubijjirawo ddala. Hifidhul asirari mukuume ebyama by'abannammwe Fatuma bw'ajja n'akubuulira akaama ke si kirungi kasanga na budala bw'aba akubuulidde ekyama kye kiba kikyali kyama kubanga ekyo Allah yakitonda ng'omuntu aba n'ekyama kye najja n'akubuulirako munno kuuma ekyama bw'oba oyagala okuyunga Oluganda kuuma ekyama naye obutakuuma kyama kimu kubikutula Oluganda oli akubuuliddeko agenda okulaba nga akawulidde kwoli ng'ate n'oli akasaasaanya nga keeyongerayo n'ebiddirira byebyo okubeera nga Oluganda lukutuka ekisembeerayo ddala dham dhil wajhaini mwewale nga tunaayunga Oluganda twewale okubeera bakirumira mpuyi bbiri kirumira mpuyi bbiri yoyo ng'alina amagulu 2 alinnya eno n'alinnya n'eno la ilaha ula eno taliiyo nnyo n'eno taliiyo nnyo abantu abo batabudde ebika ng'onooyunga Oluganda beera ku mustawa nti ddala ekintu nga bwe bakyogedde nga tuli wano bwe bakyogedde naye omuntu kirumira mpuyi bbiri wano ajja n'abeerawo bwaddayo n'aga nti bagenze ne baleeta seekaawo ebwedda byonna byayogera ng'ayogera ku ggwe abuulira ataabaddewo ng'ayogera ku ggwe era wali ose n'otajja mwana ggwe kubanga wandibadde okaabira naawe kwegamba kale n'ebigambo ebyo alahitabu shadid okunenyanenya nakyo si kirungi mu ddiini mulekerawo okunenyanenya kati nga bwe tuzze wano mwenna ne mumubuutikira nga Madiina lwaki toziika olwo ne luggwa lwalajja olulala lwaki tewawa contribution ku mbaga ya gundi olwo nalwo ne luggwa. Okunenyanenya bwe kuyitirira waliwo n'abalala ozze kumulabako kubanga okulambula mu ddiini kikulu ozze kumulabako naga maama nnyabo ani ono mulani yeggwe gwe ndaba amaaso gano tegeerabira mulani singa si kyakujjukira mwana wa mwannyinaze ggwe bannange mwankyawa abaana mmwe mwankyawa azze ate uli mu kunenyeera. Mbaagaliza ebiseera ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.